bayolera ddala abaana naddala abo abambadde obubi so mikwano wadde engoye empanvu zibadde zikusiiwa yiga okupracticing obeere ng'okola ki zambala tebakyaliko nti oba malaaya babula batwala ennyambala esinga kuba kati balaba omuntu ayambadde ekimpi yenna abamalaaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watuli assalamu sinsobi. Yes, salamu kubera kwagaliza muntu yenna mirembe. So no rensonge yo lubera just limit rwanjawulo still oba nsobola kubanga atenjitola. Amanya yenze Nyondo Rozet sikyusangamu nga bulijjo nanga onako lwaleero mbadde muludo okunda ndi Dubai abasinga badde bambuza Dubai abaaki Dubai ate kikibo mukola kibishwa tugene tubeerayo gyali ono gwolaba mundu menye toyina gy'omulaza n'oba ng'okola otya waali saade bambuza ali ludawa yalaga waki ekyaba abamu nga bali basanyufu mulowooza nti ate yadduka tasobola kudduka yajja yamalako ye Dubai waneeno kyala kyasinze ekisa kyasinze okunyira kyasinze okulabika obulungi ate nga yesiga Nyondo Glim towakana so ate nga nze ne Safina mwana muwala omukalakasi naye nga onako olwaleero tulina kubanga tubatiramuko ku nsonga ezigenda mu maaso wano mu UAE abaana babakwata nnyo ekigenze ewala so mwena kubanga mwegendeza okubanga mwambalako obulungi decently obeere nga ekitiibwa nate era baleme kukwata mu mbeera eyo nga balowooza nti oba oliawo erya mu ngeri emu oba endala naye nga mwebale mwenna abagobera Nyondo Media nembeera nga ate mu subscribe ku YouTube channel yaffe nemugenda maaso mbeera nga likinga waka waffe nembeera nga ate mu sharinga wendo commentinga mwebale nnyo mwebale era mugenda maaso okubanga ate mutugoberera ku social media platforms zaffe ez'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram natera ne TikTok era nga tukosa mayange gamu Nyondo Rozet kampe Dubai akakisabire nga batuli assalamu babuuzaako tandikire okubanga ensonga etulese bana Uganda nkulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olaiba Nyondo Media mwenna tubalamusizaako yonna gye mukakalabiza emirimu gyammwe. Amanya nze Mama Dubai ngera bulijjo. Safina mwana mwali mu green naye nga bwali okubanga ate ababuuzaako bana bawandamu abali eyo essaawa zino batukaba nnyo abaana bowadde nga twambadde bubi naye kababuuzeeko tutandikira awo ensonga etulese enkolo nga bwe mbagambye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaiba Nyondo Media amanya gange nze Sophie abamba yenzo okumpita omusabuzi ne enewe kyonna kye kiri gye bali kuwa munna kubanga nakwezo gano osabula abana kitufu kyolagako kyali kitufu siganye naye abasanga bagamba omusabuzi yaddawa walabika kamuni gyali bange ebiri bagummo ne babuza omulasabuzi waffe yaddawa omusabuzi yakomyewo kati ali mu ka vacation yabadde abuliddemu olw'emirimu naye mami nakuzi noonyirira Nyondo Glim ndoza simanyi kyotukola olidde yewadukayo ku Buji Khalifa nagwa ku ttaka nengabi ebyo mikwano so onako lwaleero kino kyagala okwogerako bana Uganda nyina mukwano gwange yankubidde essimu omanyi bagamba enswera ekwagala yekugwa kubbwa ngaffe aba Nyondo Media tubaagala nnyo bana Uganda bannaffe abali waneeno era omwana yankubidde essimu nga sizidde Abdhabi nagamba Rozet ekiri wano bayoolera ddala abaana naddala abo abambadde obubi so mikwano wadde engoye empanvu zibadde zikusiiwa yiga okupracticing obeere ng'okola ki ng'ozambala nange ebiseera ebisinga mayo kwambala ngoye nyimpi n'ennaku zino zonna nasala okuba nga nnyambala ngeri yakyaji ati engoye nnyambala mpanvu kuva eno waggulu mpaka wansi ku bigere lwaki mungi agenda okubeera ne Nyondo Media bamuyooledde omwo ali mu kikwekweto so ekikwekwadde kiri eno mu UAE ng'ogisi Dubai yokka si Abdhabi yokka wabula everywhere poliisi yakitaddemu ate ebigere eyoola abaana wanene okubanga endwadde yasusse gye bayita HIV AIDS era omwana yangambye bayodde abaana 100 ali Abdhabi yankubidde essimu direct bayodde abaana 40 naye abaana aba 40 bageze okubatwala mu ddwaliro okubakebera mwana wa tata kwabaddeko abaana 27 nga balwadde balance nga yennamu 27 nga abaana balwadde bakawuka akasirimu era kibakoledde okuba reporting na okudda Uganda ababadde balamu nabo bano bakola ki ne badipotinga tebaliko ina visa toina visa so mwebere mbana Uganda abali eyo so abaana ozo kubanga olina omulimu gwokola neno laga nti gwe oyambala buli muntu tutero kwambala waffe Uganda eno nsi ndala nyuma Dubai kyogera kochi ekyo muno kwambala nga bwalabye eno UAE nsi ya dini ya basiramu ekyo nyambala
Sinanyo kyengenda kyogerako kyamaanyi kuba buli muntu bamukuliza mu maka gage. Naye nga mukana akadde ke tulimu tukubiriza bambi gwe n'omwana kyagala okuba nga oli mu UAE n'emirembe. Kubanga babajja ne mu supermarket. Olina kugoberera ajja muleeya bw'atyo. Mwegendereze tuba otambula olina otunawega omuntu akutambulirako n'owekennenya n'omulabuka mangu n'osobola okuba nga weeyongerako mu maaso kuba bali mu kuyoola abaana. Tebakyaliko nti oba malaaya bavula batwala ennyambala esinga kuba kati balaba omuntu ayambadde ekimpi yenna aba malaaya. Ekyo kyange. Safiina ennaku zino kati yayambala biwanvu era nakyusaamuko. Akasa akali wakubira abaana bagamba bannange ekyambala ekyokwambala ku Safiina ekyogerako kubanga ndakikwasa abaana bangi. Eyo nakwera omusasa ng'oyambadde bwoti ntidde ne ngamba ekirunga kiri serious ne Safiina asobola okubika ku mubiri gwana tagubikako. Twakyusa mu nnyambala tutya bannaaye tuli bantu naffe tutya ate poliisi yawaneva kantu katono nnyo. Esobola okusanga ngwa obanga tutaddeeko masiki va ne ku kyennyamba obanga tutaddeeko na masiki. Masiki zazzeemu mpulira. Zazzeemu oba okusanzeemuko nga tutaddeeko ejjira muleeya oba oliawo nga bakukaba omukono ng'ogenda mu bintu ebyokusaaga bwe bityo nno munnaaye akazze nga kabuuza. Mulimu bambega kazze nga kabuuza waliwo batunda omwenge w'omutandira n'omulagirira ruumu oyo abambega bannaye bamikwano mwebereremu kati yo yafuuse ekizibu sina kizibu oba ŋŋambe kiki simanyi na kumanya eyo nayayana ng'ayagala okujja mu jangu naye ng'okimanyi bamikwano kubanga n'okugondera etteeka kintu kikulu okugoberera amateeka bannaye mwewale budda konazo obo ejja kujjayo letagenda kujja mu bed space nti oba ezembe emanyi budda konazo obufo obubeeramu abanywi b'omwenge abo eby'abamalaya kati babivudde kuba kati buli yambala obubi abannakolera jange kuba mutwala butwazi bannaye bamikwano basista bange baneemweberere muto kyabaagala poliisi yawano nzibu bakusibira mu ggwanga eri ewamwe naye tebakusibira ku mawanga eggwanga bannaye zibu nnyo nnyo kituufu ate munnange waliwo kati n'enkola banaye mwegendereze nnyo ffe tuvaayo gye muli ensonga lwaki tujja tubata information eyo obadde okimanyi nti nno omuntu agenda najja n'abanga akulamuza. It happened to me yesterday before nadde ntambula byange msiya najja nasimbawo benzi ye nanga how are you assalamu alaikum nti alaikum salamu ndi fine nambuuza how much naye nga musajja alabika bulungi omulala nti wabuvunaanyizibwa wabula saamunyeze nentambula nengenda nenasibula ntokaye nakola ki nagenda kino kyakulabirako omuntu ajja nakubuuza how much naye nga tagenda kukugula kyekituufu ng'ojja gamba this money akuteke mu motoka akutwale ku poliisi pa ku poliisi kudipotinga so nako nako katego akapya oba akaze kebakolyako kukwata bano baneeko lya jange kati mwana wanye bwezi okulooza nti maybe agenda kundetinga bitwa tugende odetinga kuteke mu motoka kasa kutaka mu motoka kiba kikoze eki kiwede ku poliisi kukola ki kudipotinga owulirawo nga sina byoliko okola ki teweetunda so mwegendereze enkola nayo weeri bajja ne bakubuza nakulamuza kumbe bagenda kola ki kudipotinga ate nga toli neeko oba oliawo so yeye embeera eriwo ssaawa y'olwaleero naye nga tusobola gana kubanga ate tubategeeza nga ffe ba Nyondo Media twasala okubanga ate wano mu UAE mu ddungu tuba tubatuuzako bina ebigenda mu maaso kubanga tuulumirwamu namwe yatugamba nti Nyondo Media tuli wamu naawe. Kaakati n'ekyala ensonga enkulu etuleese yeeno banange kitukuyamba guba mutima ate ekiri okuyamba tekitegeeza nti omuntu obeera olina okuba nga oli mugagga gubeera mutima. Waliwo ekyawandiikibwa oba olugero olw'omukyala eyali omunaku oba omwavu mu Bayibuli sola quotinga naye nga sometimes mpitamuuko nendaba kubanga nsobamu stories ebiseera ebisinga zendaba nti zina kizinyogerako mu bulamu bwange. Waliwo omukyala oyo bagenda mu kereziya baali bawaayo kana akaseera ak'okuwaayo. Omukyala oyo yaddira bye yali alina byonna ye nga ye ng'asazawo n'omutima gwe n'awaayo ng'ekyokuweebwayo naye byonna bye yalina bye yawaayo okusinziira ku mutima gwe nekyalowooza. Naye mwalimu abagagga bayitirivu bawaayo zaabu ne bawaayo gold ne bawaayo silver ne bawaayo buli kimu kyoma nti kyabugagga ne ssente empitirivu. Naye Katonda ono yasiima nnyo ekiweebwayo ky'omukyalo ono kye yawaayo ate nga kyali tokigeraageranya ne bali abagagga kye baawa kyali kitono nnyo nga kiwoza na kota
oba na koota ya koota ku byobugagga bali abasajja abagagga bye baawaayo ku kyamukazi. Naye lwaki abantu abasinga tulowooza nti okuyamba ku muntu omulala era osanga omuntu ng'agamba saa Mukama nnyambe nfune ssente, bwe nnaafuna essente nja kuyamba ku muntu yenna ali obubi. Bwe naba mpezezza nange nja kutulako mpeereko omuki omulala mwana wa taata oyinza obutaweza. Naye ng'ate mu kutoola kankuwa ekyokulabirako nti buli w'obeera n'ekikopo nga kijjudde, abantu abasinga n'ekikopo nga kijjudde ekyokunywa amazzi oba ki, ekikopo kino kiba nga kijjudde, kiba kijjudde already ebyakyo biba bikoze eki biwedde. Naye ekikopo kino eno buli w'okikola n'okiyiwako n'ogabako ne kisigala nga kibulako Katonda agenda kukijjuzaako ayongereko, okiraba. Naye buli w'okireka nga kijjudde nga tokitoddeeko era Katonda agenda kukyongeraho kubanga kiba kikoze eki, omuntu agenda kukyongeraho kubanga kiba kijjudde era okyala nti kijjudde. Oli bw'ajja nga asina ebikopo nga bibiri awo, ekikopo kiba kyetoddeko kyayongeramu akole ki ajulirize. Naye bw'ekisanga kijjudde gye bana gye bulaga abala kyongera kuba kikoze eki kiba kijjudde. Be bantu b'ensi abatala kuyambako ku bannaabwe abali obubi. N'ogamba nti obakasooka enfune bakola ki ako n'okasigaza nga kako naye katono n'alaba buli bw'ogaba naye akola ki akuwa, buli w'owaayo naye akuddizaawo. So kali kino kibawa ekyokulabirako nti ekikopo kiba nga kizze omufusi wabeera azze nasanga ekikopo kali kiba kikoze eki kijjudde tagenda kwongerako naye kitooleko gabirako munnoowo bw'olwona toolako kuona ayina ekyekitundu n'omuwaako era olwona bazze ajuliriza ajja kujuliriza jjukira nga n'empeera okoze eki ofunye naye wona kiraka nga kijjudde bwe kiti mpaka kigenda kubeera bwe kiti mpaka tolina mpera gyogenda kufuna kubanga wakirekawo nga kikola ki nga kijjudde. So Katonda taligenda kukwongera singa oba nga tokola kiti wajjako kuyambako omuntu mulala tagenda kwongera abalaba nga olwedde okola ki olina ne bwe wajjako ku byolina n'ogabirako abantu abalala naye akwongera ng'alaba nti okoze eki nti owaddeyo atera nga weetaaga n'akola ki n'akwongera. So ffe abantu basinga bagamba nti bannange nze nyina kusobola kufuna ssente, nyina kusobola kubeera mugagga, bwe naabeera omugagga nja kuwa, bwe naafuna kyonna kiri ngenda kukola ki ngenda kuwa. So n'olw'ensonga eyo tuyige omutima ogwo ogw'okutolirako abalala ne tuba nga tubayambako. However abantu mutama, bannansi mutama, abantu tutama mu nsi ya Katonda eno. Omuntu agenda najja nga mutuufu ali ku zero naye nga nawe sigamba nti olina, nga nawe tolina kimala, nga nawe okyetaaga. Wallahi ya Mungu ne weewaayo mu busobozi bwo si lwakuba nti oyagala abantu bakuwaane kubanga okikolera eri. Nsobola kuwa example omukyala ogola mu Dubai, baana bangi babeereddewo bayambye nga sikimanyi nako kubanga Bayibuli egamba leka omukono ogwa kkono guleme kumanya ogubanga omukono ogwa ddyo gukoze eki gugabye. So ye mukyala ono era yageza okufuna obuzibu n'angamba Rozet nyina abaana be nayamba naye saakugamba kubanga nze embeera zange mbasala kugamba omuntu nakoze bwe ne bweti baana bangi abajja wanene waka ne mbabeererawo ne sisooka kugamba nange sikugamba. Of course nange mbako bwe nkwatirako mu Dubai nga tamanyi ne simugamba kuba bino bintu si byakweraga ogenda ogambe gundi namuwadde bw'obanga okodde akatundu nga oyagala ofune empeera gye vana gye bulaga buli lwogenda mu maaso n'olalasa kintu ky'oba wadde omuntu n'olalasa nga bw'oyamba toligenda kufuna kuba kitegeeza oba tuyambye ku lwa Katonda oba oyambye bantu bakole ki bakusiime. Yes bagenda kukusiima naye empeera ya Katonda oba ogenda kugisubwa lwaki kubanga intentions zo tezibadde Katonda akuyambe zibadde kulaga abantu nti gwoyamba obeerawo bakwebaze bakusiime bajja kusiima bajja kwebaza in a negative way in a positive way Katonda ye kyabeera kivuddemu. So omukyala ono abeerawo n'ayamba ne Safina kenyini naye ayina damage nga ye nanga Rozet abaana bajja kubanga baana ku Nyondo Media bamanyi nkola ki nina era bamanyi nange nkola ki nyamba naye mpulira nga nkola ki mmenyese nenze jevana jebulaga kaona obera nga ku designing nga wolinga omutima gwo mulungi omuntu ne bali kubanamu amaanyi ate era zisigala okola ki oyamba. So bakyala baneeno era mbagamba kati mulowooza kyomba gamba bangambye ko Dubai nambi nyuza byonna ne bwati mandu bye kiriwo ogenda kutaaba n'okuda bivaako ndi Rozet nombera nga mbivuddeko omutima gwo ngokola ki naguto omwana ngazenga akaba neba nange mwedde ko ba sweet nafede tulina sigama tutuyina abamuzo kuloza maybe government ya Uganda tuweleze sente benga tubayimirirawo nedda kukafa kano ketufuna ketukwatako ntubayambako sidwa kuba ni sente tuzirinayo tutuyina bazadde mbu bafe twamalayo nafe tuli bubi nenga government okuyamba gobera mutima usanga omuntu omugagga nga ayine sente mpitirivu nenga tasobola kukutulako wadde 10 n'akikuwa nga leka kutula kwa sente ke nga yo mutima gwe n'ojanga okaba musayi nga tegumenyeka those people are there naye ate nosanga omuntu kasite kalo nenga omutima gumenyeka nakugabanyiza kwako kalina nate mutumala amaanyi kubanza kati nyina akaseera ko mwana nage namukwata kao
Nido kuulya omwana ebigambo ebyave byali biki nenga Mukama Katonda yamanyi olina agamba nti oyo agenda okola kinatula wati ne wati ne wati baba mwade seleza fe nyingi okuva ku media bateka ne batula batuwese ne bitirivu bwamala ina akola bwande banatula ko busente obutono kumbe sibwe kinto dekanga kalono tono so mutumala mu amanyi Dubai kido yo shogera ko chenga gwa kifesinze Olaba Rozet ekintu kyogamba nti omuntu agenda vera agamenti tumufunamu ng'omuntu yenna waba atuusana ku media tuteekayo ennamba ekasimanyi kufunamu ntya so bwe kiri kubanga ebiseera ebisinga oba oleesa abaana ku media oteekayo okozesa nnyo ennamba zaabwe bw'omala okukozesa ennamba zaabwe nsuubira buli muntu ayogera n'omwana oyo n'aba agendamu oba buyambi era bumuwa ku ssimu ye okitegeera kati ate gwe oba okifunamu otya kuba mbasaba woba okifuniramu so bino ebintu by'okuyamba bantu bangi mumenya abantu abayamba emitima naye era Katonda aba yakuteekako nti saagala nnyo kulaba muntu ali mu mbeera embi Rozet edda nalinga mbeera ku Brazil nnyo nga ndaba ku baana oluusi basuze wabweru naye nina bwensanga abaana abebasa oluusi wabweru naye nengumya ku mutima gwange nga kampitewo kubanga ojja n'obeera n'abantu bangi musiima naye bangi abamu batwogerera bubi nenze ekintu kimu saagala kuyomba na muntu basaagala kunona empeera zange empeera kyeki olwaliro nno waliwo ebintu by'otuuka mu bulamu sina sente Rozet okimanyi naye embeerawo olw'ensonga nti omuntu yenna aba yeetaaza obuyambi wemba nyina omutwalo nga nsoba muwaka 50 tusheyalinga eki ezo naye abantu abamu mututama bambi abantu abamu bigambo bibabeere bitono kubanga olwaliro luno ogenda kuttira n'omuntu yandibadde atategeera okitegeera kubanze ekyokutunulira omuntu nti agenda kungeya agenda kunjogerako ebyo bibeerawo bayogerwako omuntu yenna nga kyali mulamu ayogerwako kubanze kyemmanyi mu bulamu bwange neebaza Allah alhamdulillah Allah tangezesanga okusula njala mu maka gange kuba sina sente naye ate sikituukako olw'ensonga alina engeri gyajja ntemeraga n'amakubo naye lwaki agatema ne Katonda nno alaba kuba waliwo ebintu ebimu nti osobola okukolimira omuntu kamukole bwe nti Allah n'akiremesa n'agamba kino sikijja kubeera yensonga lwaki ebiseera ebisinga mbeerawo nenduka mu kaseera akabi ennyo naye oba Allah n'akuleetera riziki gy'otamanyi na gyevudde ogamba Mukama ne kino kimpisizaamu lwakuba kati ekirungi kye nafunyewo nti abaana mbafuna bangi naye abaana bano kye namaze okulaba mulimu abajja ng'oli mbega mulimu abajja nga bo balina bye baagala kumaliriza kuggusa kubanga abamu ajja nga azijja sigwe gwe abazaayo e Kampala okitegera omuntu ajja n'akusanga ewuwo nayagala gwakuzebwa wansi naye ng'ate gwe okuze eki gw'omuyambi kati kye nazudde mu bulamu bwange ekintu kimu nti omuntu yenna abaze kati nyina space wenyina obateeka sibayingiza mu luumu yange nti balina okubeera oba luumu ndala nga simuli nnyo muki ku mutima gwange nti oba musembeze nnyo kitegeera bintu byensi muno tutambulira mu bizibu bingi naye nga kyonna kikiri nze kyekyabaana kati abaana sisobola kugoba muntu kweriyo abaana bakabira ku media walayi bimwe muntu zolina ne bosanzewo botamanyi naye nga sobola kwanjulira nti ono sirina budde bwa kwanjulira nti kino ne kino ne kino naye nga abaana bamu bambi mulekera okuttirira bannammwe mugalemesa ne bannammwe abandikoze ebirungi nze sobola kubanga omutima gwange nze siwuliza bigambo naye eriyo omuntu agenda okuvaayo okuyamba mu mwonoone akikomyawo ebintu by'okuyamba si bugagga nti oba olina ssente wabula guba mutima gwo okitegeera abantu bangi nze kati kankulage ekintu kimu Rozet ennyumba nyinayo akayumba e Kampala naye mulimu abantu abalimu wallahi yamu nga beesulira bwereere Allah nga yabandeetera wali kuba n'otuuka nti oli tatawo nakula essimu funye omukyala wanali bamugobye mu nnyumba okitegeera naye talina wasula n'abaana ate zikasampirako ekyabaana era mugamba kimu muleke yeebake kati tekiri wano Dubai kiba kiri ku mutima gwa muntu era muntu abamu bagenda bambuza naye gwe oli gaggawala ne nga Mukama yasinga omumanya okitegeera bino ebintu bya Katonda naye kyonna kyekiri twesabire bulungi oba omuntu akuyisiza buyita omulaga ku mutima gwo kikuliko kuba ekyogenda kudda weetaaga obuyambi ate nga oluusi wamunyigiramu
ebintu ebimu tukume ennimi zaffe omuntu n'aba akwisiza bitomulaga kikuli ku mutima jasibeera ng'ototeekawo mbeera nnyo enyigira muntu ate osooka n'ojjukira gundi anzijeewa nga tonaakumwogerako bubi nakakadde okafuna nga n'otula n'olowooza naye mu butuufu mwogerako bubi naye anzijeewa ebintu ebimu Katonda byawa abantu balaayi n'amukuba balaayi wala yina omusanga afunye buzibu wano tamanyi na lwaki kitegeera omuntu yenna akuyambye nze kyenagamba nti nze abantu bennasanga ne Dubai abanyamba wallahi nti Allah sisobola kumwogerako kibi niwaba yakinyiza sisobola kuba yambeererawo basinga bakulembeza ekibi omukola ebintu ebirungi 10 naye ekintu ekyo kimu kyokka nakikulembeza naye labira biri byonna ebikadde si birungi Rozet nnyo omuntu wakunyiga naye nga bba abantu bo nabo bennyini beebeerere mubeetereezeemuko ekyolumu bambi niwe sibanza omuntu yenna alina akuyiriddewo omubiri ne bwakunyiiza atya mukwate ng'ekyatika mulage nti at least kaseera kali yakubeererawo kiringa musajja n'omusajja n'waba avudde mu bulamu bwo naye ng'emabegako alina bye yakubeererawo tomwogerako nnyo bibi nnyo kubanga aba alina akaseera ke yakuyisaamu kitegeera ku wali tosobola kwewanirira budde obwo nze wallahi soogera muntu kibi nga manyi nali mbaddewo ku lulwe ensonga ki Allah ankuumye nga wendi wano nga sina sente naye nga ate wendi neebaka nendya nensigala nyono kiri mujetakoze bannange so Safina nange bandi awo by the way abana ba Nyondo Media oba abanyondo Media fena kitukakatako bano bonna basafina oba oli awo nga naye alina omuntu gwasinkanye Safina bandi awo Rozet era bannange nzekankubire n'omwana akyo nakiri so naye omutima gusigalawo nga gwakusa okusinda ku kyakutuuzako kye waŋŋambye. Are you still willing to help someone oba wakitaddoga Rozet kyaddamu? Kati okusinzira nga nze kati kunze Nyondo nze nga nze Safina bye Mukama yamuwa omutima gugwe ate ffenna tuva mu maka ga njawulo ffenna batukuza mu ngeri za njawulo nze nyinza okuba nga nina endowooza etegeera ate ng'oli goyambye alinamu akategeera katono kati musonyiwako kise kye kigambo sikikozesezza mbubi naye bambi mutujjako omuntu asobola okujja mu kabokisi ko n'akugamba kiri batinyagala ntuuse ku kale wa Mama Dubai n'omuwa ennamba ye n'omuwa ennamba ya Mama Dubai ate natandika kwogera biralo kitegeera nze kiba kinswaza nga nze abeera kwadde ennamba ya Mama Dubai yinza okuŋŋamba yagadde kumuwa nnamba yange okitegeera ekintu ekyo naye nga bamikwano mweddeko ffenna tetuli bulungi tewali kuno ku nsi ali bulungi ffenna tetuli bulungi naye tugezaako Allah kyaba atuwadde twagala tusharinge n'abantu abalala kati waliwo nabano kale nsigaye Mama Dubai alina abantu abamu bayambayo waliwo bamu abajja nga balinamu kale kasente kaabwe naye n'okutuuka okwegulira paadi ye nga yagala ne Mama Dubai yabagigulira wallahi naye nga gwe tosobola kukwata kwako kasente kakatono genda si buli kimu kino Mama Dubai yagenda ate nga sigamu n'obuvunaanyizibwa bakuyambyeko buyambi naye baagala emmere bagi batulisa embulire babalongoolese oba okitegeera ekintu ekyo tebasobola kuvaayo kugamba mbuno bajje bakole abaana bawaka bakola emirimu oba okitegeera abaana bakola olumu yatera okukangula ku ddoozi n'agamba kino kisuusa Mama Dubai kansooke ngende mbakole ki mbabuuliriremukko wanaera naye waabaawo mbalinako engeri gye ŋŋumamu nembeera nga kakikuttemu kino kigenda tere era kino kigenda kukola bwekiti baba mimpangadde nabo nina ndowooza abaana bano balinga 3 mu famire yaabwe naye tulinganga twafuuka baluganda kuba sibona kyembogerako nakimu pangadde nabo okuva wennaba wano ku ddungu okulaba nti olutalo nasinga nono gwewangadde naye okitegeera omusabazi obala kuba nampisa omusabuzi n'ekirala beddeko ku bigambo ebimu bwe tubeera omuntu asobola okutwala n'omuntu nayogera ku Mama Dubai nagamba ono kiri bwekiti ne bwekiti yennyini gwakinyumiza naye nakikomyawo ebinewunyiza banaye bannange omuntu wabeera akuyambyeko bako n'empisa bannange mazima ddala omuntu asazewo akubudamiza ogenda kwebaka akuwadde ekyokulya era n'ekyokulya kyo oyagala agenda akifumba akikwetire mu bulina akutegule mazima ddala is that read gambye buli omuntu akuza mu mpisa ye munnange ffenna tuva mu maka ga njawulo tuva mu maka ga njawulo n'olinda n'ekikopo ky'onywereddemu bajje bakikutegule bakikooleze
nedda bamikwano bwamalanga gamba bampisabi wano waliwo empisa embi bantu bakyamu nga kiki oba muba muzze kumanya amaka naye Dubai n'ekirala ekinalegadde njagala okugamba muuko you have to be very careful kubanga nange essaawa eno bansulidde abantu aba babiri banekedde abantu babiri they don't have where to stay they don't have what to do ate nga sisobola kubagoba sinza alina naye mukama yamanya kano kenninawo kwe tunaalya kuba kati sina kyakola nadde ndi awo kumakya kumeere n'okuba kankyebase banedde abantu aba kati ng'obeerawo ng'ogezako kyobeera osobodde ate kizibu ekiriwo nti omuntu wabeera bazze bo abanga abagamba nti no you have to do each and everything kumba wenakolako kyobeera osobodde bo baloza you have to do each and everything ng'olemererwa nga bagenda bakwogerako naye walayi kamba bulira ekituufu baswiti amazima gani nti naffe sigamba gavumenti yetuwe ssente mbu mugenda kubeerawo mukole kigubeera mutima kyembeera nsobodde okuyambako kyembeera nsobodde ng'omuntu kati bansulira abaana bali aba era mbaleseye waka sola baga mutabule mukole ki mugende balina okulya balina okunywa ndi other things sola baga mutabule mukole ki so kyekyo nekyembeera nsobodde kyemprovides kyembeera nsobodde twebase tufunye ekyokulya oba mukene nimwagana ngamba nti kino ekyokulya kintamye kiba kiriwo sweet munnanga naffe tulina ssente bana etweyiya bamikwano temuloza muno buli bane baida abantu batwanga tuposinza obufaananyi obwo bamikwano naffe tuli bubi lwakuba katono ketulina ketulyako ne bannaffe kale bane tugenda kufunako ne ka interview k'omwana mama Dubai yazadde kyoba omanya sorry baby so mu kitundu kyaffe ekyokubiri mutulinde wadde obudde buzibyemuuko tugenda kuba nga tuyitamu ku mbeera ya mama baby n'omwana we essaawa neri wa Dubai for now katubasiibule mubeere bulungi ateeke kasaafiina tugale essaawa eno ekitundu kyaffe ekisooka tugende ku kyokubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sigadde nze Sofi ombwati okosamanya ki ku gundi koche ku social media zizo platforms zizo zonna nina nkosa next don't have hacks nitomutumiddeko wadde badde neerabidde omulungi mama wange bamama bange bali babiri wano ku ddungu Sylvia Pretty ne omulungi mami Anet omune besti wange Sylvia Greek ate no wali Abdhabi gona hodde Nyondo Glim sawe nagamba yakayakana bitya ako kadota kange kali eyo kati keka mama Abdhabi bayi keka Safina amanya malala keka Shakira Abdhabi tukutumiddeko nawe munange bale kuwagira Nyondo Glim bananga abajjamu embuto munalisonyiwa essanyu lya mama bitakubaakaaba soko ojjako kamera nnyonso omwana okay kasika tuyose ekitundu kyaffe kyesooka kikomyawo mu subscribing like mu commenting tuyanza abaswiti mubanye kutugoberera Nyondo Media Nyondo Rozet Mam Dubai omusabuzi Safina bye tubagala nnyo amen. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaga emu mwenda oba plus 9 589 9 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya banga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3 ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speed Express Tours and Travel tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya tugenda kufunira visa tugenda kuwa air ticket tugenda kuyambako okufuna hotel wonasula
Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel yeffe fekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukuba ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda Abdhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli eyo mu katanda okoye kulimba ababbi bangi ku street bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Abawagizi baffe abalungi abanyondo green bannange mwebale nnyo mwebalira okutuwagira era mwebale nnyo okubanga ate mutwesiga olw'okusaba kw'abangi okuba nti ate tubongeramu ku products kubanga mweyongere okubanga mutwesiga n'abaami badde mu complaining nti bannanga banyondo giri mufaata abaami nga mutusuuliridde ate nga nammwe mwina ebizibu byammwe n'olw'ensonga eyo twasazeewo ate tubeere nga nammwe tubakwatako era ensonga lwaki tewalese ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja jjukira nti abaami banene bagenda bawangala waneeno ku ddungu olw'embeera ey'obudde olw'okuba nti tebalina abakyala waneeno kale ne babeera mu mbeera eyo ne balwawo kubanga ate bakwasaganya ekyembeera y'obulamu ne kiba nga ate kibamalamu amaanyi g'obusajja ate agali nakyo era n'ekyokuba nti ebiseera ebimu abaami batuuka mu kiseera ekyo kyagala okuba nga alina omukyala n'agenda maaso n'abeera nga ate yemazisa nga akozesa akasabuuni so ekintu ekyo twagezezaako kubanga ate tubalwanirira mubeere nga ate mudda bujja era ntuleeta ate eddagala eryo ligenda okubanga ate libagogola mwana wattu mubeere nga mudda ku mulamwa nga bwe mwazaalibwa katikayo kano okalaba okalengera mukwano eddagala eryo tuliyina bulambalamba just olinywera ku caayi n'obeera nga ate odda bujja abakyala nga nkomyewo gye muli bannaye ekyensoso kyo tukyakirwanirako ddala bannaye mukyala lekera okubeera nga munnange olabika bubi leka ka passport kanene ke kaba kakutunda omukyala anyirira anyuma okulabako n'olw'ensonga eyo nga ffe abanyondo giriimu era twasalawo kubanga tubaleeta products ez'enjawulo ezibateekateeka ekizigo kyaffe munnange tekyerusa ng'owenna ayagala okubanga atulabika bulungi oyagala kusigala mu kkalayo tukutabulira ekizigo kyo nobeera ng'osigala mu kkalayo oyina mbalabe oyina black spots mwana wattu tuzijja mu ffe abanyondo giriimu n'onyirya nobeera nga ate olabika bulungi ddala era nga baga yaffe gyetupakingamu eya nyondo giriimu bweti bwerabika mwana wattu so oli yenna wajja nakwetera ebintu nga talina kantu kaneeno mugambe munnange weerimbye nedda tetwetaaga so n'olw'ensonga eyo tulina n'eddagala ery'okukyalira ensuko abaana batakyalira nsiko oba oliawo ng'oyagala kwongerako eddagala weeriri mpozi n'ekyogo ekyomu mazzi n'ekyogo ekyomubizigo nakyo tukirina tulina n'eddagala lirisala ku lubuto egamba oyagala okuba nga ate ofulumya ku bicaafu okuva mu lubuto lwo era n'obeera ng'olusalako mwana wa nnyabo tulina era nga wala products weziri waneno nyingi nnyo zemmenye ne zesimenye eddagala eryamugaba eddagala ery'enkovu mwana wattu nalyo lyaze eddagala eryamugaba n'ery'enkovu nalyo lyasomye jangu obeere nga ate odda bujja
Otuddako ku side eno bannanga abakyala ku kyenviiri tuyina ebiviiri biibyo. Oyinza okuba nga weetaaga biviiri gy'obeera oli nga twetaze ffe tukusibe tubikuleetera banabeera mu biyumba nga oli bannama basobola okubasiba nze ebiviiri bino mbibaleetera buli kimu kyonna nkikola delivery temufaayo. So tuyina braids zonna tuyina ziwiivu tuyina ziwigs enviiri zonna tuzina buli kika kyonna ky'obeera oyagala. Temutya kuntuma yonna gye muli n'obeera bimeka ate ku bbeeyi ensaamusaamu nja kuba nga mbaleetera ebiviiri ebyo musibe ku kaviiri mulabike bulungi nnyo. Naye obagagadde okutuwa ku ssente n'ogamba nti ffe tukusibe Nyondo witini mulungi nnyo mu ky'okusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna ky'oyagala mukugu nnyo ate ng'era akoowola abaana mwenna okuba nga mujja abayigirize okusiba enviiri ne make-up musufu abayigirize okusiba enviiri ne make-up. Jjukira nti omulimu ogw'omutwe tegusingika, so jangu obeeko nekyoyiga mutwe buli wolyaga wona ensi tegenda kubanga ekulima. Engoye ezizo nazo tuziyina mwana wa nnyabo oyagala kwambala akagoye akakabi so nako tukalina nga teziva Uganda ngoye nnungi nnyo tweyunire tubeere nga ate tukwambaza obeere nga olabikira ddala bulungi ddala. Olw'okusaba kw'amangi ddala abaana bali mu biyumba bambi bagambanga banange Rozet singoondetereddeyo ku bbumba singoondetereddeyo ku bijanjaalo singoondetereddeyo ku bushera mwana wama byonna twasazeewo ne tubireeta. Tulina ebijanjaalo tulina ebbumba tulina obuwunga bwa kasooli tulina obuwunga bwa muwogo tulina obushera tulina byonna ebya amatooke mayuuni. Mwana wa nnyabo mwenna nga mwasazeewo mwagala muzigo byonna twasazeewo kubanga ate tubibaleetera kubanga mmwe abasabye. Yenze Nyondo Rozet ate nga mbeera mbaweereza ku Nyondo Media mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo.